muti yenna gwe nali nnyanjulidde Rema ne mugamba ono okuva na leero kumpuliriza ye ng'intu gwe ngenda okuwasa sikyogerangako olunaku lwendikeera enkya nenkyogerera kadi ngenda zikuwa ate tolandi obeera ne Pawulo naye akwewuunyiza era neewuunyanga nyina ebigambo bingi byenjogera ne bimwolesa nagane musajja gwe wavaawo naye kyamukisa mulungi n'obeera real mu bulamu bw'ensi eno kibi nnyo okupretendinga era kibi nnyo okulimba oba okitegeera so nsaba ompulirize bulungi oteekeyo amatu n'omwoyo okkirize nti oyogera ne Eddy Kenzo talibayo Eddy Kenzo omulala mu nsi muno. Okusinziira Katambi Kanene abantu bagamba mbu waliwo signs and symptoms omuntu ayinza okubeera ng'akyogera. Mwana wattu Akatambi akoba interview eyo ngenda kugikuzannyira okuva wetandikira paka gyeggwera osobole okukakasa nti yakolebwa mu mwaka gwa 2016 naye ebigambo ebyali biva mu Eddy Kenzo obirulatinga n'embeera eriwo kati nga Rema Namakula gwe yali ayogerako nti tewaliwo wadde kaadi ya mbaga gye yali akubisiza ng'ayita abantu oba essuubi eryo. Mwana wattu ssaawa zino nga Rema Namakula ali wa Dr. Muza Ssebunya neera nga kituufu talina Eddy Kenzo kyokka ate nga Eddy Kenzo omusajja yali tasuubirwa wadde okuba embaga wadde okola ekintu kyonna kyonna nga kati musajja mufumbo eri omukyala Honorable Fiona Nyamutooro. W'olireetinga ensonga zinene ebbiri oba eno gye yakolebwa bantu bangi bavuddeyo kubeera nga bagireactingako mu ngeri emu oba endala. Abamu nga bagamba mbu Rema yalwawo nadde okubeera nga yali anoba, Rema yali mugumiikiriza, mbu Eddy Kenzo yali tayagala Rema. Ekitali kituufu kubanga kuffe ffenna abali mu kulaba story eno tekuliiko Rema Namakula tekuliiko na Eddy Kenzo. Relationship yaabwe ebintu ebisinga Eddy Kenzo yagamba yabikuumanga nga byakyama. However nina mulimu obutonotono bwe twasobola okubeera nga tumanya naddala mu process ya Rema okubeera nga avaayo maka ga omukulu Eddy Kenzo. Interview yeeno naawe osobola okubeera nga ogyewulirirako. However bu moments nga buneeno bwali nga butono nga walabyeka moment mu mwaka gwa 2021 aka Dr. Hulirano aka Eddy Kenzo ne Honorable Fiona Nyamutooro bali bamaze okubeera nga bafuna accident ka video ke bekwasa ngolabira ddala waliwo love n'ampekinga ne ku forehead yawo kweganga olabira ddala naye video bwali butono wa Rema Namakula ne Eddy Kenzo kwe full video ne interview nawe osobola okubeera nga ogyewulirirako naye nga sinabeera nga njikuteerako kankusaba mbi subscribing onyigende ku notification bell tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Sirina muti yenna gwe nali nnyanjulidde Rema ne mugamba ono okuva na leero kumpuliriza ye ng'intu gwe ngenda okuwasa sikyogerangako olunaku lwendikeera enkya nenkyogerera kadi ngenda zikuwa ate tolandi obeera ne Pawulo naye akwewuunyiza era neewuunyanga nyina ebigambo bingi byenjogera ne bimwolesa nagane musajja gwe wavaawo naye kyamukisa mulungi n'obeera real mu bulamu bw'ensi eno kibi nnyo okupretendinga era kibi nnyo okulimba oba okitegeera so nsaba ompulirize bulungi oteekeyo amatu n'omwoyo okkirize nti oyogera ne Eddy Kenzo talibayo Eddy Kenzo omulala mu nsi muno so buli kyenjogera nga kyaswakaba kiba kyonoona image y'ekigambo Eddy Kenzo nzikiriza mbewo amazima gy'oli bikwatagana ne family bijja kubeera bya family waludde Mukama bw'ali basazeewo nja kuba nkubuulira results naye saagala odde mu kuŋŋamba kintu kyonna mu nze ne bannange mpuliriza mama